Ne Katikkiro yebale emirimu mwasuze mutabulaya nga bulijjo Saalongo Kigondo wano mu Masaka Gambira amawulire agafa mu Bwengula mbakogerako ne Mabirizi Emmanuel ne munne bali mu buweereza ng'abavubuka bawangalirawo mu nsangi mu bitundu ebyensangi nga bambuulira ku nteekateeka eno gye baliko ebyo bayise ACT oba a Community Transformed Marathon mwe bateeseteesera nga emisinde gy'okudduka nga bali mu kaweefube w'okusonda ensimbi ez'okuzimba enzizi okulukuŋŋanga kaweefube w'okwaŋŋanga ebbula ly'amazzi amayonjo aganyebwa mu Buganda kale era bagenda kati Kamalabyonna Katikkiro yagenda okubawubira emisinde gino njogereko nabo ne bambuuliramu ku nteekateeka eno kansoke mbazanyire eddoboozi lyabo okugulayo n'akasente so tebalina national water so yes kati so nga ffe kwe kulowooza ne tugamba nti singa tuba twegasse mu kisinde ekimu ne tuzimba enzizi mu Kyengera Town Council kiba kisobola okulaga obukulembeze n'obwakabaka bwaffe obugattako ettaffaali. Mpozi tubadde twatandikako dda waliwo oluzzi lwe twazimba e Mugongo awo naye nga tulakinga fund ezimala ne tugamba bwe tuba nga tulusobodde oluzimba naye nga teruwedde tutegekeyo omukolo tusobole okusonda amaanyi ffenna tusobole okuzimba luno luggwe tufuneyo n'endala eziwerako ze tusobola okukola okusinziira ku kiki kye tunaaba tujje mu nteekateeka eno. Era twategeka emisinde gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 8 tubuzaayo ndowooza ennaku ntono nnyo Sunday enejja ebulambale Sunday enejja naye eri eddako tugenda kubeera mu misinde egyo gigenda kubeera wano e Kyengera wennyini awali summit edda so kati bagifuula Al Mustafa Islamic College kati gye tugenda okubeera era we tugenda okusimbuka era nga Oweekitiibwa Ssaabasajja yasiimye n'atusindikira Katikkiro waffe wa Buganda yagenda okusimbula emisinde gino Charles Peter Mayiga bannange mwebale ekirabika enteekateeka gye muliko ya Muggundu agali awamu ge galuma ennyama ate era ne Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagubawa gwammwe gwa bavubuka so mwebale obuyiiya mwebale kubanga mulowooleza ebitundu byemubeera n'okuweereza abantu. Kakati wagenda kubeerawo biki ng'okujja kudduka emisinde Kamalabyonna bw'anaagiwuuba ne bantu batandika okudduka waliwo engeri yonna gye mu kuwuula abantu beetabemu waliwo oba butishaati oba wakuwagira mu ngeri ya nsimbi gye muyinza okutubuulirako abantu bagimanye. Kaakati tulina kits zaffe zigula muganda wange ono kagifuneyo gibalageko wano kits zaffe zifaanagana bwezi. Yes, kuliko ACT, a Community Transformed Marathon. Yes, zifaanagana bweziti. So tulina abantu abagezezzaako okutuwagira okututeekamoko ku maanyi be bano abali emabega wano naye era tukyasondera ddala amaanyi kubanga gano amaanyi ge tubadde nago gatuyambyeko just kutegeka event kati twetaaga nezigenda okuzimba enzizi. So kiti yaffe tugitunda $1.5. Tulina n'enkofiira nayo ya $1.5.
ne tubeera ne t-shirt yo ya mitwalo 2 so naye ayagadde okutuwagira still lana n'ensimbi asobola okugula t-shirt oba n'atusindikira sente mu butongole ku account tulina account lwakuba tenaba kugenda mu mumanya ga act ekyali mumanya gaffe ba volunteers Mabirizi Emmanuel tulina ne website yaffe tuba tujja kusindikira sebo ogiraga abantu baffe basobole oli asobola n'okutuwagira ng'ali yonna gy'ali n'atusindika ssente era ne zituukira ddala ne zikola bulungi bwansi. Oluzzi muluteebereza lumalawo ssente mmeka oluzzi olumu okuluzimba mu Kyengera awo? Oluzzi lumalawo millions 5 okulusima n'okugula pampu egenda okugendamu ne installation byonna n'okuluzimba nga luwedde n'okuteekako ka tanka waggulu so lumalawo millions 5 bwe twalubalirira. Ng'olwo community yebawa ow'okusima ettaka owo nkola otya site we muzisimawo ani baba bannannyiniwo? Kaakati twali twakwatagana ne ba LCs ne tukwatagana n'enzikiriza ez'enjawulo ezimu eziri mu community nti okusobola si lwaki nti twakwatagana na eklezia na makanisa na mizikiti nti tetwayagala kulusima wa individuals olw'okuba nti ba individuals baba ne interest leero mukkiriziganya enkya n'atundawo so omuntu omulala najja ng'ate yeetayagalawo oluzzi ng'aguzeewo kyetuba twakwatagana ne religious institutions. Okay. Bannange nsanyusa nnyo mwebale ddala bambi okubeera okufaayo n'okubeera abayiiya n'okwagala okukulaakulanya ebitundu byammwe bwe mubeera. Nsanyusa okubalaba akawungezi ka leero nsanyuka nnyo mwebale nnyo nga bwe mbadde mbagamba okumpa akakisa okwogera munange wano ku nteekateeka gye nalaba Mwami Mabirizi nga asaasaanya ate ne mabegakaawo abadde nga tuwuliziganyamuko nantegeeza ndi ku bino ndi ku biri noonya buwagizi bw'abantu nengamba oba oli abakatikati gwe kakisa kano mba neyambisa nayongera okumanya ebifa ku Mwami Mabirizi ono ate nga Mwami Mabirizi era yannyanjulirwa obi wange John Semikisa simanyi musanga nawo oba muli ba Luganda ogwonombuulira naye nga Mwami Semikisa yambuulirako nti omusajja oyo is a good young man ayina ebigendererwa birungi ebirowoozo birungi ayagala okugatta omuwendo ku nkulaakulana y'eggwanga lye kale n'olwekyo nsanyusa okubalaba kansooke mbasabe mweyanjule omu ku omu n'oluvannyuma tugende mu maaso. Esebo mukama wange kantandike nange erinnya yenze Muyanja Enoka neddira Mamba Akabbiro Muguya era mubufu bwe bumu yenze ssentebe w'abavubuka akulembera eggombolola y'ensanyi Ssaabagabo muno mwennyini mwe tugenda okubeera nga tubeera n'omukolo gwaffe ogwo okubeera nga tubaako ekintu kye tutuusa eri community. Naliko ko mu bukulembeze obw'enjawulo naliko Rotaract President wa Buganda Royal Institute mbaddeko kera mu Nkoba za Mbogo ebbanga eriwerako naliko Sekama wa Nkoba za Mbogo ne tuvaako ku bwa Sekama ne tugendako ku bwa region n'embeera omuwandiisi wa region eya Kasubi region. Yesebo mukama wange nsanyusa okulaba. Nange bwentya nsanyuse webale obuweereza webale okwenyigiramu webale okugatta omuwendo ku ggwanga webale okuweereza Ssaabasajja Kabaka kaakati Mwami Mabirizi. Amannya nze Mabirizi Emmanuel
ndi musajja muganda neddira kobe era mu kisanja ekiwedde nesimbawo bwa member bwa parliament eya Busiro East nga nvuganya ne Medad Segona. Bwe navaayo ne nfuna ekirowoozo oluvannyuma lw'ebyo waliwo activities nyingi zembadde nga nkola ezigatta ku community naye sijja zigendamu nnyo kati bwe navaayo ne ŋŋamba nti waliwo abavubuka ekintu kye tusobola okukola abavubuka ba Ssaabasajja ne kinspiringa abavubuka bannaffe abalala abaddako ffe nga ffe betusingako obukulu oba oli awo n'abalala nga kya bukulembeze kubanga twalabikanga most of waliwo wabaddewo challenge wane waffe basically nga bangi nnyo abavubuka twagala okwegatta mu politics. Yes, naye ng'ate oba oli awo politics ku myaka gyaffe waliwo ate bingi nnyo bye tutasobola kutuukiriza ddala olw'obuweereza olwa ties ezirimu. Era awo wennyini mu buufu obwo we twasimbula omulamwa gwe twayita SCT. Yes, SCT. ACT tukola bulungi bwansi. Era twatandika dde okumukola. Actually, natandika mabega luli nga sineesimbawo ku bwa member bwa parliament nga waliwo ebitundu natandikira mu kudonatinga lita z'amazzi mutwalo mu bitundu by'e Namagoma, Nakitokolo n'ebitundu ebiriraanyeewo. Kati tuzze nga tukola obuweereza obwo buli mwaka naye nga tetunnafuna nti kisinde kituufu nti kye tuba tusimbuliramu amaanyi. Kati not of recent twagamba katweyite a community transformed era kino ekisinde kyaku tukulaakulanya ekitundu naye nga awali need tukkiririza nti mu bwegaffu ffenna collective efforts tusobola okubaako ne kye tukulaakulanya mu kitundu awali need yonna. So ekintu kye tutasoboli oba kyatasobola kukola bw'omu. So singa tuba twegasse tusobola okutuusa enkulaakulanya ne tukulaakulanya obwakabaka bwaffe Buganda ey'enkya era ffe tuliwo singa tetukitandike kati mu myaka gyaffe kitegeeza ne mu myaka egijja tetujja kusobola kukikola. Weewaawo mwebale omulimu weebale obuweereza mwebale okufaayo eri eggwanga. Kaakati nalabye nga ku flyer gye wampeereza oba gye nalabye ogabanako n'abalanga eriko mulinayo omukolo ogujja awo maaso. Omukolo ki ogwo gwe muteekateeka? Is that a community event? Mugenda kudduka misinde kiki ekyo ekigenda mu maaso kye nalabye ku flyer ekyo? Kaakati mu Kyengera Town Council tulina challenge. Ebitundu ebisinga National Water yafa ndowooza emyaka giyinza okuwera 10 emabega. So abantu balina challenge y'amazzi basically. Amazzi agalimu batundibwa abagagga abeesobola ne basima enzizi ne abantu abalinaanyeewo ne basobola okugulayo n'akasente. So tebalina national water. So yes, kati so nga ffe kwe kulowooza ne tugamba nti singa tuba twegasse mu kisinde ekimu ne tuzimba enzizi mu Kyengera Town Council kiba kisobola okulaga obukulembeze n'obwakabaka bwaffe bugattako ettaffaali. Mpozi
tubadde twatandikako dda waliwo oluzzi lwe twazimba emugongo awo naye nga tulakinga fund ezimala ne tugamba bwe tuba nga tulusobodde oluzimba naye nga teruwedde tutegekeyo omukolo tusobole okusonda amaanyi ffenna tusobole okuzimba luno luggwe tufuneyo n'endala eziwerako ze tusobola okukola okusinziira ku kiki kye tunaaba tujje mu nteekateeka eno. Era twategeka emisinde gigenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi gwa 8 tubuzaayo ndowooza ennaku ntono nnyo Sunday nejja ebulambale Sunday nejja naye eri eddako tugenda kubeera mu misinde egyo gigenda kubeera wano ekyengera wennyini awaali summit edda so kati baagifuula Al Mustafa Islamic College kati we tugenda okubeera era we tugenda okusimbuka era nga ow'ekitiibwa Ssaabasajja yasiimye n'atusindikira Katikkiro waffe wa Buganda yagenda okusimbula emisinde gino Charles Peter Mayiga. Bannange mwebale kirabika enteekateeka gye muliko ya Muggundu agali awamu ge galuma ennyama ate era ne Ssaabasajja Kabaka omulembe guno yagubawa gwammwe gwa bavubuka so mwebale obuyiiya mwebale kubanga mulowooleza ebitundu byemubeera n'okuweereza abantu. Kaakati wagenda kubeerawo bikingo okujja kudduka emisinde Kamala byonna bw'anaagiwuuba ne bantu batandika okudduka waliwo engeri yonna gye mukuwula abantu beetabemu waliwo oba butishaati oba wakuwagira mu ngeri ya nsimbi gye muyinza okutubuulirako abantu bagimanye. Kaakati tulina kits zaffe zigula muganda wange ono kagifuneyo tugibalageko wano. Kits zaffe zifaanagana bwezi. Yes, kuliko ACT, a community transformed marathon. Yes, zifaanagana bweziti. So tulina abantu abagezezzaako okutuwagira okututeekamukko ku maanyi be bano abali emabega wano naye era tukyasondera ddala amaanyi kubanga gano amaanyi ge tubadde nago gatuyambyeko just kutegeka event kati twetaaga nezigenda okuzimba enzizi. So kiti yaffe tugitunda $1,500. Tulina n'enkofiira nayo ya $1,500 ne tubeera ne t-shirt yo ya $200. So naye ayagadde okutuwagira still lana n'ensimbi asobola okugula t-shirt oba n'atusindikira sente mu butongole ku account. Tulina account lwakuba tenaba kugenda mu mumanya ga ACT ekyali mumanya gaffe ba volunteers Mabirizi Emmanuel. Tulina ne website yaffe tuba tujja kugikusindikira sebo ogiraga abantu baffe basobole oliiga asobola n'okutuwagira ng'ali yonna gy'ali n'atusindika ssente era ne zituukira ddala ne zikola bulungi bwansi. Oluzzi muluteebereza lumalawo ssente mmeka oluzzi olumu okuluzimba mu Kyengera awo? Oluzzi lumalawo millions 5 okulusima n'okugula pampu egenda okugendamu ne installation byonna n'okuluzimba nga luwedde n'okuteekako katanka waggulu. So lumalawo millions 5 bwe twalubalirira. Ng'olwo community yebawa owokusima ettaka owo nkolawo ti site we muzisimawo ani baba bannannyiniwo?
Kakati twali twakwatagana ne ba LCs ne tukwatagana n'enzikiriza ez'enjawulo ezimu eziri mu community nti okusobola si lwaki nti twakwatagana na eklezia na makanisa na mizikiti nti tetwayagala kulusima wa individuals olw'okuba nti ba individuals baba ne interest leero mukkiriziganya enkya n'atundawo so omuntu omulala najja ng'ate ye tayagalawo oluzzi ng'aguzeewo kyetuva twakwatagana ne religious institution. Okay. Wanange nsanyusa nnyo mwebale nnyo mwebale ddala bambi okubeera okufaayo n'okubeera abayiiya n'okwagala okukulaakulanya ebitundu byammwe we mubeera. Kakati nkuzeeyo katono nga tunaatera okuwumbawumba. Wangambye nti weesimbawoko emabega n'ovuganya ne Medad Sekona. Kakati era oddamu ogenda kuddamu ovuganye biri bitya manyi ndaba kati nga waliwo ekitambo ebintu bikomyewo. Amazima nalabye nga obuweereza buno obwa volunteering nja kugasa nnyo nga ndi mu buweereza buno obwa nakyewa wamu nga nkwataganye n'obwakabaka bwange. Yes. Okay. Wow. Nakyo si kibi era at the end of the day oba oyise omuntu yonna gy'aba ayise ekigendererwa kisigala kwagala kulaakulanya ggwanga. So webale nnyo mwebaliira waliwo alala akatalekeka olinayo obubaka bwonna obulala mukoole diaspora nze ndi eno Chicago oba olinayo wemanyiriza okubatumirako oba abali wonna mu Bulaaya wonna gweoyagala okutumira osobola okumutumira. Tumira waliwo abakanisa yaffe etuwagira bagiyita muzuke mwake bali Boston so baba online bakwatagana ne worldwide so naye ng'ekitebe kyabwe kiri awo mu America mbatumira Pastor Kalemeera ntumira Pastor Sepuya Kalibala mutumirako nnyo nentumira waliwo n'abali e London nabo nsuubira era bakugoberera omukutu guno Pastor Kalemeera nabo batuwagira ddala era be bamusebo kubaatuwa amagezi bwe tuba twagala kugasa tuleme amaanyi tugateeke nnyo mu community development than amaanyi okusooka okugateeka ennyo mu kulwanira ebifo ate ne risks wano nnyingi nnyo naye tusooke tuconcentratinge ku kuweereza Ssaabasajja. Wangaale mwebale nnyo mwebale ddala nsanyuse nnyo. Olina obadde olinayo koyagala okwongerako? Katono nnyo mukama wange. Kakati ffe ng'abavubuka b'ensangi twasazeewo tukwatagane n'omukulu ono kubanga muganda waffe nga bwe tugamba nti era agali awamu ge galuma ennyama era ku ffe nga bwe tulaba baneena abakulembeze ono mukama wange ye chairperson w'akakiiko kaneena akatembedde ensonga eno okulaba nti etuukira ddala ku gurawundi era nze muwanika w'akakiiko kaneeno era omwogezi waako lwakuba nti abamu tetusobodde kujja nabo ku live balinamuko ebibasumbye naye nga enteekateeka egendera ddala mu maaso akakiiko weekali ate era kaamaanyi ne Ssaabagabo tuli naye ddala Ssaabagabo ensangi tuli naye era atuwabula mutambule bwe muti wano mukole bwe muti wano mukole bwe muti. Mwebale nnyo nsanyuse nnyo okubalaba kambaleke mu akawungeezi obudde buzibyeyo nange obwange wano butambudde naye bubaka mbufunye enteekateeka ngitegedde era tujja kuba tweyongera okubawuliza ne bubaka abantu tujja kubasasanya obaolyawo naavaamu ababawagira. Amina. Kale Ssaabasajja Kabaka Wangaale. Wangaale mubeere bulungi. Mujjukire nti Bukyalo Lubanga lwa Mindi omusumba Tom balaba mugerwa
owa Mutunde Christian Fellowship agenda kubeera wano mu Chicago. Mali ennaku 3 nnamba kuŋŋaano lwe Let My People Go. Agenda kubeera wali kutandika ennaku z'omwezi 29 paka nga 31 omwezi ogwa August. Wali ku Holiday Inn Chicago Northwest Crystal Lake Convention Center. Mujje mufune okusabirwa, okuwonyezebwa era n'okubeera delivered kuva mu ebyo byonna ebibakutte. Okumanya ebisingawo mutuulire ttiimu ya mukyala Josephine Kanziira ne bannaffe aba God Sent Ministries.